kulimba nzo manyini babanze byange sibya kulimba not until I come to the very truth ne kugamba amazima nga we gali naye nga ekiriwo kambagambe katonda sound clear kale baganda bange so njala tugatte tuve ku level yemu njala tugatte nga tutambula ebintu bino tugenda kubeerawo n'olunaku lw'enkya lwonna ebiri sensitive byetulidde tayina kwogera tujja byogera kuba binsonga z'amateeka naye byeweetaaga okumanya ojja kubimanya kubanga omuntu gwe tuliringa naye public figure abalawo abangi takyali wa bulijjo Fred Kajubirumbuye so kyekyo lwaki kwendi kuno sibeerangako ssaawa zino naye nga ekyo ekiriwo baganda bange so ekiriwo ensonga yakwogera ku nsonga emu yokka mbagambe sirina kyeŋŋenda kwogera nga sirina kiconfirming 100%. Byemmanyi bingi naye saagala kwogera byesana confirming 100%. Nina ebimu nga sirina moral authority ebyogera nga pato Uganda omuntu wa wansi nabakama bange abansingako abalina osooka byogera so saagala kwetumiikiriza nakola lukesikesi naye ekisinga obukulu nga mundabye mbagambye tubadde twakava eno twasiibyeyo olunaku lwaleero naye amawulire lumaze ofuluma tubadde n'essuubi ndowooza okumala ennaku nga 10 emabega waliwo emisoso wannewali ne tufuna amawulire kuva mu saseza ez'enjawulo details ezisinga zijja kubeera olunaku lwankya naye ekisinga obukulu saagala bamalira nnyo biseera ekisinga obukulu nti tutuuseewo nabagenda tugenda kuva kasavu kanyama point esooka tutuuseewo ku detention center omusajja bwasuubira okubeera oba wabadde ali ne batukonfaminga nti afulumye ateereddwa. I repeat tutuuseewo oluvannyuma lw'okufuna amawulire ne ku ssimu zetufunyeeko ezimu ne tukonfamingibwa ntuuseewo kati enva kati nabagenda gigyeko live kuba twadde tugenda kifo kirimu security temanyi omusajja bwannyigamu nene bunfuumuulayo naye nagichallenginga mu court decision yaabwe court negiblockinga so ndi mu kitundu kino ekikojjaire essaawa zino nabagaye tetugenda kuddawo tetugamba ate kino tulina access ku balooya naye obudde details zonna ezisinga tulina kuzijja ku legal team naye nga manyi nti obudde bwe tutuuseewo tuyinza kutawanya abantu ssaawa zino naye nga tutuuseewo ne batukakasa nti omusajja ye afulumye nkiddamu era zimanyi pato sikoowo ne kumakya mu kitundu mwenyini mwengumbye ne kumakya tukeerawo ko detention center tukakasiza ddala kati otumala okukakasiza ddala ekyenkya ku makya then ebinaabisigadde ebyokumanya omusajja gyali abaagala ebifaananyi abaagala biki ebimuyinza obutabimanya kuba mulimu abuuza ali luddawa security purposes totubuuza wawaali nange siyinza kulima nti ali wano ali wano baagala otegeera address olwanga pata obusajja bugenda kusangawo tonyumiza munyampi essaawa zino tonyumiza munyampi yenna so kyenyiza okukakasa ssaawa zino kyenyiza obagamba ekisookerwako nsonga emu gye nnina however gambye nkyanke tukeerawo okukakasiza ddala amazima nti kati awo taliwo awo tukeerawo tutuusewo ssaawa zino ne batukakasa nti omusajja ye bamutadde abasirikale betusanzeewo kati enkya just waiting for formal statement okuva eri legal team twagala formal statement okuva eri abakulembeze abatwala ekkomera lino oba gituyinza okuyita detention center so sagala kobe communication yali informers of now ne bagamba nze nkugamba ekintu kyemaze okukakasa kikomi ku kinnaakyo ekitundu kya byonna obudde tebuli wala okukya tukozayo essandoza ziringa 4 okutuuka ku ssaawa 12 basaawa emu ey'okumakya wetujja okuba nga tukonfamingira byonna badde nkugamba I'm reporting live from Kojaili ku detention center tutuuseewo ne twatugamba nti omugagga ye taliwo ateereddwa wabula siyinza kiconfirming 100% kugambye enkya nkeera kugumbawo kyo tukimalirize nga tumaliriza n'ensonga endala zonna olunaku lw'enkya so details ezisinga obungi muyinza obutazifuna olunaku lwaleero naye tulina ssuubi nti at least maybe not 90% maybe 99.9% mukama waffe ayinza okuba ali bweru ninako essimu gyenfunyeeko nenzo manye ebyange mmala kutuuka wali nenkakasiza ddala mba sagala bintu byakulimba mba sagala bintu bya balimba nakolera ku allegation ez'enjawulo so
so abasajja mayi buyisaamuko ku ggaali awo ne poliisi obulaba buyisaamuko ku ggaali naye ffe tetutidde naawe era nga wobitegeera. So kati kyekiyinza obagamba baganda bange katulinde olunaku olw'enkya lukye okuva bakama bange tusobole okuttaanya ensonga zino mu area ey'enjawulo, tusomere okuttaanya ensonga zino ne legal team, tusobole okuttaanya ensonga zino ne detention center mu kitundu tugumbyemu tetujja kuvaamu. Ekyo nkigambiddewo, teri kuseguka naawe, teri kuseguka okugyawo ng'omusomesa amaze okulabwako. However much mbagambye tubadde n'essuubi okuva ndowooza wiiki ewe twali tusuubira Monday ewedde naye ne tugumbawo twali tujjanga buli lunaku waddewo emisoso naye kati twetaaga confirminga mawulire gano. Bannaye bonna abaagala ebyessimu abayagala ebyaki ali luddawa tubagambye katusooke tukitwalire awo tuline details eziri twagasa kulimba zomesa bintu byakulimba ebyange mubimanyi from day one. That is why mbeera selective n'ebigambo byange. So katusigale ng'emitima gikakkanye tusabe Katonda amawulire gonna byemanyi bingi byesagala kugamba wano byetwagala osooka okuttaanyaako ne bakama bange na buli kimu kyonna ne legal team kubanga ensonga gye tudiringa nayo eri very sensitive. Nkugambye olunaku lw'enkya omusajja n'olwaleero tumulabyeko tubaddewo olunaku lwonna mbali nakatoka mu Istanbul ndowooza mbadde sinabona kubugumya mboge essaawa ng'emu kasimu ne kayita naye negamba anze byange ate tebiba bya bigambo tebiba bya ssimu mbadde nosooka okuddukayo ate ku detention center tutuuseewo n'abantu tubadde ng'abantu basatu ate ne batukakasa nti omusajja ye afulumye tuli ntaki n'abantu ab'enjawulo. Kati details zonna ezisinga obukulu okonfaminga na buli kimu abaagala footage abaagala biki byonna n'abaagala okonfaminga katuzirinde zijja kuba zanfoldinga. Bagambye ensonga gye tudiringa nayo y'amateeka, ensonga gye tudiringa nayo eri very sensitive. Ate sawa tuwe mulabe waffe chance tujja kuba tubikwata kannabwala mumanyi from day one ebyeteetaaga kwogera si byogera then ebyeetaaga okubulya public tujja bigamba public. Kyemanyi teri kwebaka nze ate tosookulanga neebase naawe kosookulanga neebase mwene embeera gye tulimu kati kuba kuyiriba naawe okimanyi 24/7. So kyekyo baganda bange kansigale ku ground byonna bimwetaaga okumanya essaawa ebula nnya zokka ndowooza obutudde buke bwe tuli twagumbye dda tulinga bajaasi era balwanyi akatundu kasirifu nnyo akatundu kakirifu nnyo abatuuze bumwe bali bakola emirimu gyabwe mpolampola nebadigiza okulaba nga nabo bakola ebyabwe buli kimu kitambula. Waliwo ngamira ale pata oli ku live ate abasajja oyinza okuturesinga tebakulya n'ebinusu byo tebakulya n'ebinusu muganda wange. So ensonga eyo baganda bange mwenna tugaba tugitambuza olunaku lw'enkya mu ngeri yonna nga gye tusobola. So mubeereeko tutambuze ensonga zino mpolampola buli kyemwetaaga okumanya beetaaga okufuluma bijja kufuluma tukyagezaako okutegeera nsonga eno okuva mu angles ez'enjawulo. Manya ensonga gye tudiringa nayo from day one ebadde very sensitive naye mukama katuyambe. So muzikiriza lwaki sibagaliza kawungeezi kalungi Kojaire kukiwe kiwaita okumanya okuva Kojaire twagumbye dda twetagata agamba nti kiki ffe friend tumwagala bweru ffe twagumbye dda ate bantu bagambe ate kyekiriwo ate pato ate tuwulira bino wummula Luganda gambye amazima gabako time yaago yafulumye tannafuluma gambye amazima gabako time yaago. So kyekyo baganda bange mu kitundu mwetuli twagumbye dda zinasalawo naawe kimu kimanyi mwene omulimu twasalawo guyiwawo. So bintu byonna tujja kuba tubibawanga eri unfolding ebisinga is unfolding kati ndo olunaku lw'enkya tujja kuba details in full. Tufunye challenge y'obudde so tujja kuba tuingaginga legal team tujja kuba tuingaginga bakama bange Zimagesi na Moral Authority ekola statement ezimu council muwadana bonna tujja kuba tubaingaginga balina Moral Authority ayogera ebintu ebimu sina Moral Authority ebyogera then n'obukulembeze bwa Kojaire Detention Center bujja kuba bukola maybe formal statement naye tutuuseewo tune batugamba betusanzeewo nti mukama waffe ayinza okuba taliiwo ng'afulumye naye ebisingawo byonna olunaku lw'enkya tululi wala nabagamba kiba time kati kiwa obudde olunaku lw'enkya lukye then ebisinga byonna tujja kuba tubifuna mu bujjuvu bwabyo. Pato Uganda omuntu wa wansi mukama Katonda musigale ddala abankuumire ndi wano Kojaire tosobola kunsiguukululawo noba weeyita noba lotabayisirwa noba weeyita tosobola kunsiguukulula wano kati ekikubuulira siva wano newoba okunamira paapa siva wano newoba okunamira muzibe ekyo kikubuulirira wano kati oyinza okunsuza ate eri mu mayiro mmeka olugendo lwe tubadde tutindiga buli naku atongaye mu musajja ate bagamba afulumya ate biki ongendi ate situukawo
gwe musajja gwe. So byonna baganda bange munzikirize mbagalize ekiro ekirungi Pato Uganda omuntu wa wansi ebisigadde byonna katusigale nga tulinda ze timu no siribu tusakunda mbuliri waliwo adangamba eddekomagata tugende mugambya tusakunda banaye ngamba wano sisogokawo paka nga buli kimu kisetodi. So baganda bange munzikirize mbagalize akawungeza akalungi balisaga kwebakanga sibasuliddeyo kadoti kano details zonna muganda waffe abaali bweru byonna ebyetagisa okumanya tujja bimanya olunaku lw'enkya okuva mu bakama baffe n'okuva mu angles ne channels ez'enjawulo. Mukama Katonda abankuumire.